enteekateeka ya Museveni mu bwongo bwe. Museveni alina plan esooka. Museveni alowooza nti abahima abali mu obunkenke bweyongedde mu State House wetuwugirira ssaawa zineeno omukulu Honorable Ssemujju Nganda pulaani obagamba nti no the Bahima dynasty yonna asobodde okubeera nga gi-expose nga video eno egenda kubeera very informative ate egenda kubeera mpanvu mu kunjagala giwa obudde gwatana subscribinga naawe atana bakubeera nga ogituweera ka like esobole okutambula ku sipiidi ewaggulu nnyo etuukira abo bonna abandiyagadde okumanya kweno information naddala bannayuganda bali mu ggwanga Uganda wamu n'abo abali wabweru w'eggwanga Uganda. Olunaku olwaliro nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Ssemujju Nganda yasobodde kubeera ng'afuna social media handles ze era wetwogerera essaawa zino alina TikTok, YouTube wamu ne Facebook. Ate yatandise okubeera nga exposing bano abasajja era wetwogerera anytime from now bano abasajja abajja kubeera nga bamuteekako embeera kubanga byali mu kubeera ng'ayogera oh my god osana kubeera nga obyewulirirako era njagala kusooka kupulengera video eno katono nnyo tumale tweyongereyo. Abalunzi b'ente abali mu East Africa wano mu region ate ko bakolamu omulimu babeere kitole era abasinkana kyovulaba nabiyogerako mu parliament ayina essomero lyeyateeka eyo Kanyareru ayinayo primary ne secondary ne Gomba ayinayo basomera bwereere abasomera mu eryo essomero basomera bwereere yasasula bwamala ayina scholarship ya 23 billion mu State House n'abasindika ebweyo ne bagenda ne basoma. Museveni yeetegekera nti abantu bajja kutufuga ne bajja kutuuka balemererwe kuba naffe tugenda kutuula oba kale fene bwe tunaatuula abaana tebajja kutuula. In fact amagezi gembawa ba investing ennyo mu bwenkanya kuba ne balina bisobola biruzinga abasinga obungi kye tebakiraba oli bw'abeera nga akutte omudumu gw'emmundu nga yalina trigger alaamwe n'abalo kyovala Museveni yagamba mu kalungu agamba Kyagulanyi nti omuntu omu akutte emmundu asobola okuba abantu 100 kyataatugera ne mubali 100 sobola okuvaamu omu naye n'agibaka kuba obwongo bwe ye yatunulira nti agina tiwali gwe bagizaala naye kuba ne Museveni tiyagiina yabakambake n'ayingira ensiko. Ensi buli weebulamu obwenkanya ne system etuuka ekiseera abantu ne beekyawa kokwekyawa kwabwe mwenna mugifiiriddwa. Nze nali e Khartoum ekibuga kya Khartoum Africa weefunira obwetwaze ekibuga ekyali kisinga Khartoum yali London, Khartoum ng'esinga Brussels ku independence. Kati olwaleero baakikuba ne kigwa ku ttaka kubanga olumu genda osanga nga balowooza nti okulaakulana kitegeeza bizimbe na nguudo. E Khartoum baabikuba waliwo kawoteri kaabwako kali iconic kaleka bulungi obona baabukuba ku ttaka Central Bank ku ttaka. Ensi esobola kuwangaalawo na bwenkanya tesobola kuwangaalawo n'ogamba nti nkulaakulanyiza ensi kakati per capita eweze 1,114 ebyo byonna bipunguuka biringa mbuyaga. Alright, nga tubitadde ku mabbali nkugambye abakulu abamu mu National Unity Platform naddala bali mu international community abeegase ku mukulu Shama bagambe ba MPs bye bakoze ebyadala si birungi okubeera nga balayira ate ne babeera nga bakola shadow cabinet yabwe kubanga ekyo kyo bo bamaze dda okulaga international community oba eri abazungu kino government ya President Yoweri Kaguta Museveni ekkiriza mu kitwandiyise democratic elections gamba kino elections zagenda bulungi era ne bakkiriza nti no baawangula. Video nyawaza ko jiwulirize ongambo golozo n'omukyala ali mu magye ga America byayogera gyebiri oba nedda soko muwulirize tumate yongereyo ne Honorable Minister Nambozi. Amazima gali nti Shama ayinza okuba ng'afunye kota pini eya People Power Movement. Zeno mbabuulira seekubira maze ennaku 3 nga ndaba ebiri ku mitimbagano naye ndabye nga Shama engeri gy'akoze confrontation n'ababaka abalayide abaavudde ku kigambo Robert Kyagulanyi kye yayogera ng'ate kikomezaawo abantu abalala baali bavudde mu bya People Power nga balaba ebya People Power byonoonese kweganga tebikyali kwalaali nga biwaanawaana nga bibeeraawo. Kale nno Shamaju laba nkwambalidde gundi yange eno Shamaju nze Captain James Shamaju ebintu mbirabira wala. Ndabye debate ndabye eya Lukwago Swale ng'akyazza abantu bangi ne bajja nga naye quality debate naye nga ki ekyaleese
ekintu Shama kyayogera, which is true, era kyetaagisibwa okuteekebwa ku mmeeza ne kikubaganyizaako ebirowoozo. N'ensonga endala gye ndaba ye y'abasibe abantu bagamba abaana bateebwe. Kati waliwo abantu kintu kye batategeera. Negotiation tekitegeeza kuvuunama kwevaayo. Negotiation kitegeeza nti ojja okuteesa naawe ng'olina you're biting. Kiki ky'omuwa ne kyakuwa, so togenze nti akuwe. Era osobola n'okuteekamu tewali kuddayo kukwata bantu, tewali kuddayo kukwata baana. Kwegamba mukitiira bwereere, naye nze ekibuuzo kye njagala obbabuuza, ddala ddala mulaba nti abaana baffe basaanye okubeerayo? Kuba kati kirabika nti kati tetulina any plan esobola kujja baana bano mu mannya g'empisi. Kati abaana baffe babeereyo, gw'oyagala abaana bo. Kale twewanyiseemu. Mwabagamba nti tewali kuteesa, mwe mugende babatwale, then tuteekeyo bano. Ate ne mu kuteesa, Museveni tagenda kubeerayo. Is exchange of ideas, of conditions. Naye ne mugamba temujja kuteesa. Museveni tabalumya mutwe. Museveni already mu picture ya Uganda teriiwo. Laba obuyinza yagala nabuteera mutabani we, naye tetukkiriza. Alright, ndowooza mumuwulidde bulungi nnyo mugenda kuba mumbulirawo gw'oli kusaidia. Nate Honorable Namboze avuddeyo n'ategeeza bannayuganda n'abagamba nti no ebyadala His Excellency Yoweri Kaguta Museveni kyayagala. Ayagala bannayuganda okutabukira His Excellency Robert Kyagulanyi, okutabukira National Unity Platform, so that ekifo kyabwe bagamba nti no political party basobola okubeera nga bagijjawo. Mbuba n'abasajja kasita bagaana okukola ka shadow cabinet, ebyadala baba bagenda okulangirira anti no NUP is an illegal party, era basobola okubeera nga bagiscrapping off. Kitegeeza nti muba temukyalimu active politics mu Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi baba bakoze ki? Baba bamubanize. Kyova olaba bali mu kubeera nga bagoberera ki? Amateeka. Sooka muwulirize omuŋŋambe oba atali mu kulimba just anoonya sympathy. Video yiino. Kiddemu kitegeere. Singa opposition ezira parliament eba erangiridde olutalo olw'emmundu ku gavumenti. NUP singa tukeera ku makya ne batugamba mulonde leader of opposition gamba tuganye mujje mulayire tuganye tuba kye tuba tutegeezezza nti tukutte emmundu tuserengese. Kyemutya Kiyinza okuba tetukitya, n'ekyo kitegeeza kutandika mmwe mwenna kubayoola. Mwabaganye ekibiina kukiwera. Omanyi omukulembeze Mandela yagamba nti bw'obanga omukulembeze ng'ekkubo ly'okutte ttuufu totyanga kwekwakkula n'oleka b'okulembera n'ogendeyo mu maaso. Eno basigala bayomba kyatulese, naye bwe bali kusanga mu maaso eyo ne bategeera nti wali ogenze kubateekerateekera bagenda kusanyuka. Sina buli kintu kyonna nti tujja kujja tukyogere gwotegeere buloga waffe tikitoka waffe kaddeyo wammwe. Webale nnyo okutuwagira. Mu butuufu mu NUP tuli ku people power n'obuyinza ddala bwammwe, naye bakama baffe omukulembeze waffe bwe yatuula naffenna ne tulowooza nti mu mbeera eriwo parliament tugirekewo nga platform. Wano olaba bayoola baana baffe nga tetubalangirirangako lutalo singa ate tulubalangirirako. So ne tugamba nti eyo kebeere platform kubanga twasalawo titugenda mu lutalo luli non-violent, tetusalangawo okukwata mmundu. Bwe tuliba tusazeewo okukwata emmundu tetugenda kugenda mu parliament. Museveni bwe yagaana omubaka w'ekiyongo omu okulayira yali atuuse e Luweero mu nsiko. Teyagaana nga tannayingira, yali yatuuka dda.
n'agamba Kiyonga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atokola ki? Tulayira. So tebaagaana kulayira ne badda wano e Kampala ne batambula. Era Ssemwogerere eyali takkirizaganya na byagenda mu nsiko yalayira n'atuula ku ludda lw'opposition n'akola bye yasobola okukola mu butono bwabyo. Naye n'abaagenda mu nsiko be bano be mulaba. Era baakomawo ne bamusanga wano ng'ate okukola gavumenti eggumire ya 86 nga beetaaga ba Ssemwogerere abataagenda mu nsiko okugibeeramu. So basabo ne bannyabo waliwo abantu be bazirira. Omuntu gwe bazirira ng'abeera alina akafansonyi. Naye n'ozira emmere olinaagamba nti naye mujonyongere n'alya buli. Singa ogenda kuzira emmere ne balaga nti omukyala azize emmere nange banange ennemye. Soke twogere. Naye waliwo okulya neno n'agamba bagimwongere. N'afuna bufunyi ssanyu ku mutima. Bano tebalina nsonyi ne bw'onoobaziririra tebajja kugaana kulya. Mwe mulabe okubeera kwaffe mu palamenti ke kamunyenyako ke mulaba akabawo essuubi nti NUP erina woofiisi abwe zibaluma okukamala.